kituufu ddala omugagga Mpologoma bweyoya ekibumba ekiriira mu kasonga ate obufuzi bw'emmese bulabika ng'omaze okuzimba enju kati nno kwe kubukabuka ng'emmese muliseemu omumuli. Bagamba nti bw'olaba nga emmese eruma omutwalo nga obunnya yaweza ate emmese ng'enyi teyesimira bunnya esiŋŋana busime. Ekirungi nti bwe kiba kikombe kibasanze n'oluku nammwe nsubira nti mbasanze mweteeseteese okuwulira muwawudde ago agatawulira vumbe nga mutadde n'emmambo ku maaso musobole okubaako engeri gye mutegeera n'okwekaliriza eby'ensonga. Bagamba yetegereza yafuna. Wodda mu byagalibwa n'ensigo oyinza okuwunzikira mu lutanda ng'olw'eŋŋunda. Mugambe nti omusomesa apanka kyalinywa omwenge ndimutta kyokka ye watuuka wali omwenge akutamira ŋŋunda nnamba. Kale nze Musisi Bbosa Geoffrey Munabusiro mbabuuzaako mwenna abawangaalira gye muwangaalira abaakeredde mu kuloowa ebitana mmwe mwebale kasubye nti ebitambudde bubi abagenze okubaako engeri gye mwewologga nammwe mukuliko eyo ate bannaffe abaasalimbiddeko mu bisinde ne basanga ebitembeja tubasaasidde n'abeesitayidde ku misala nnyanja. Oluganda luwoma, oluganda lugagga. Mbeyanjulidde Musisi Bbosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kye yakimu kiwoowoolo munyogovu atalina mazzi talya saava omwana wabambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda. Nakuwandiikira ekitabo ekiyitibwa Olulasangeye. Olulasangeye kino ekitabo kiba kya mitwalo 10 kinoonyeeko oyita ku 07815599 n'ofuna ekitabo kino ate n'okenkuka nawe n'omanya olulimi Oluganda. Abaana baffe mubasomesa olulimi Oluganda. Abaana nkiddamu mubasomesa olulimi Oluganda luleme okuvuga kaafuma ng'ensawo ey'ekiwero kubanga bwegwa mu gatoonya kantu byonna bitobera ddala. Kale bagamba nti bye bakugamba byotawonga nti lubaala nzita muve mu byabatugudde kubanga abatugudde tajja mutwe wansi. Ekyonooneka nga mwenna mulaba tokineza munno. Nze mbakoowodde ku lw'ensonga y'olulimi. Tukwatire wamu noonya ebitabo bino Olulasangeye lwa mitwalo 10 olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa mitwalo 3 Bassekabaka b'ensimu wa mitwalo 3 Efumbeko ly'ebisoko mitwalo 3 oyita ku 07845993. Olwaleero ngenda kubasomesa ekigambo n'amakulu gaakyo ekiyitibwa mulengeesa. Omuganda kyayita mulengeesa kyeki? Mulengeesa kitegeeza ki? Mulengeesa kitegeeza omufuzi afugira ewala. Omufuzi afugira ewala kyentegeeza kwe kugamba omuntu n'afuga naye nga baafuga tabali kumpi oyo gwe bayita omulengeesa. Era waliwo n'enjogera egamba nti kyetwala ng'abafugibwa mulengeesa. Kyetwala ng'abafugibwa mulengeesa. N'olwekyo kyawukana ku mutengeesa. Njagala munkwate bulungi. Mutengeesa ye mwami amyuka ow'essaza Buluuli. Nga bw'olaba Katabalwa bw'amyuka Ppookino. Nga bw'olaba Ssemuwemba bw'amyuka Mukwenda. Nga bw'olaba Ssekyoya bw'amyuka Kaggo. Nga bw'olaba niyo omulala awo Namutwe bw'amyuka Ssekiboobo. N'abalala. Abange ebiwoma biggwa byokya weebityo bibeera. Ate batugamba nti omukazi talegera bba busera n'ebirungi birekwa. Nsingisira yaleka Omuwemba n'agenda ku mirimu gya Kabaka. Bassebo ne bannyabo mwagala nfuuke bisimira ki eyagenda ne nadda Emagombe n'emusingira ekinyumo oba Ppookino namujulirwa gwe boogerako omuliga eyakaabira emmere. Kaakati oba mwagala mbeere Naserenga eyalemera ku mpagi y'Ekabuye. Nze nsudde olulembe kaakati mubeere bulungi.